taala. Ekibuzo ekirala kyabuuziza muganda waffe agamba nti ekirala waliwo mwalimu eyansomesaako nti wooba otudde ku tashahudi mbwe ensingo ogisuulako olubege katono neetabera straight, ekintu ekyo kituufu? Alhamdulillah, mu kutuula tetulinaawo bujulizi. Sirina bujulizi nze bwe mmanyi oba ndali nsomyeko bugamba nti olina okusuula ensingo n'ogisuulamuko olubege. Ekikulu kya byonna igwasala kubeera nga oteeka amaaso ku tashahudiyo. Amaaso olina gassa ku tahiyatu yo gy'okuba eno. Bw'obeera ng'oyimiridde amaaso gateeke fi mawdu essujud wooteeka ekyenyi. Bw'obeera ng'okutamye gateeke fi mawdu essujud wooteeka ekyenyi wootunula. So sigamba nti nate ndi wano ku tahiyatu ate nsuula ensingo oluusi ntunula ebbali oba mbeere nga neekozeemu olubege. Obusiraamu si bwakubanyiriza basiraamu, wabula bwakulaba nti omusiraamu ono akola ekintu kye ng'akikola mu butuufu bw'okukikola nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwakola ki bwakisomesa. Ekintu ekyo nja kukinoonyerezako ndabe ekyokusuula ensingo omuwalimu yakijjawa, bujulizi ki bw'alina, hadithi kijatuwaawo ku nsonga eyo biidhina. Naye nga sikimanyi nze nga nze, ekikulu kyabena kyemmanyi nti omusiraamu yenna bw'aba asaala alina kubeera nga atunuulira mawdu sujudihi wateeka ekyenyi oba si kyo aba ku tahiyatu